Welcome to the third graduation ceremony of the year at the International University of East. But I'd like to start. Chancellor wa University ya Kayuwa International agamba nti ensangi zino abayizi tebakyayagala genda mu university olw'ensonga nti university zino zennyini zaava dda ku mulamwa. Abaana baabwe okugenda mu university ezitalina mpisa. University zeeyongedde okubeera nga tezirina mpisa. Nga mulimu ebikola eby'obuseegu bingi nnyo. Mu mboozi ey'akafubo ne B24, Profesa Kayiwa Simon agamba nti kino kyeraliikiriza naddala eri ebiseera eby'eggwanga Uganda eby'omu maaso. Kyeraliikiriza nnyo kubanga eggwanga etalina bantu basomye kimala. Terisobola kukompitinga n'amawanga malala agali mu nsi. Ekyeta Africa okubeera ng'eri mabega yalokubanga nti amawanga nga Europe ngaga West go ngasonga okusomesa abantu baago. Ono era ayongerako nti eggwanga Uganda lijjuddemu abantu abasomye okunoonya enjawulo so si abo abayigiriziddwa okunoonya emirimu era ne bateeka ebyo baba basomye mu nkola. Awali tutuga ekiba ky'emmotoka n'alyako enjawulo. Eggwanga libanga litebejjwa ku mutwe kubera nti ebintu byokola obikola ku lwa mukisa. Naye osaana okubeera nga omanyi nti kasita bakuyita ku kintu gundi olina obukakafu ku nsonga eyo ng'oli dokita bakubuuza ensonga gundi oginako obuyinza era oyogera n'obuvumu bwennyini. Profesa Kayiwa awadde abayizi abatikkira ensangi zino amagezi okuyita mu kuwandiika ebitabo balambike ebyo bye baba bakola kisobozesa abaliddawo okubayigirako. Gyona tawandikanga katabo n'akamu ate nga badasomesa emyaka mingi ng'obukubu buli butya n'ofuna knowledge mu mutwe gutayala kukissa mu kitabo. Kati abaprofessors badoctors batuwandikire ebitabo ensi yaffe ebeere nga ena knowledge eri organized abaana bazuku gye banasomanga n'ensi yonna gyenasomanga nemanya nti Uganda bweti bwefaanana mulimu abantu abayigirize. Kayiwa mu baayagala bawandiike obutabo obukwata ku bye bakola be baba basinga okuba nga batunda eddagala ly'ekinnansi era lyagamba nti lijjudde nnyo katale so nga abantu abasinga tebamanyi nkozesa yaalyo. Uganda byenda kukasa ku TV kubanga obuvumbudde eddagala ebiganda byogambye bijja ku nsi kale tuwandiikire otubulire nti mu kikola muno mulimu potassium mulimu kino. Robert Onyango, B24, emitwe 10.